strength of the withdrawal form dated 19th of November 2024. The cases against A2, Mrs. Cindy Sanyu, in all the 3 counts are hereby withdrawn. She is accordingly discharged and set free on all the 3 counts unless liable to be held on other lawful charges. Equally, cases against A1 and A3 in count 2 and count 3 are hereby withdrawn on the strength of the withdrawal form dated 19th of November 2024. As count 1 is maintained by the DPP against A1 and A3, and in view of the convincing submissions of counsel to the accused person, that I hereby agree with criminal summons bill and are hereby issued against A1 and A3. The case against A1 and A3 in count 1 is fixed for start of egobye, start of egobye. We have 8 and 9. One should be available to the council. For the case against A1 and A3, count 1 is fixed for 10 April 2025 for mention. If you saw that. That means safely, you're free to go home. You want to go home or you want to remain with us? Thank you so much, God. Ndi musanyufu nti kkooti esazeewo nti omusango bagunziddeyo. Pardon please. Bonye mikono mikrofoni bagikuteereyo abayiri enobukidde wadde ate ng'ongoba tugende maaso. Yes, mbadde ngamba nti ndi musanyufu anti leero ntuuse ku buwanguzi waliyo keesi ebaddewo against me nga era nayo tetulina kubeera wano in the first place. So ndi musanyufu nti bantadde I'm free to go, tewali musango gundiko at the moment. Lwaki obumanyi bamusango ki? Twali out n'emikwano gyange ne mubeeramu embeera eya abantu balwana nga kuliko n'omuntu omu yali ku gundi ku ttiimu yange. So mweyengeri bwe baloopa nange ne banteekamu nti nange nali mu fight eyo ate nga saagirimu. It was just people who were with me on the same table. Waliyo a small scuffle, so nange ne banteekamu mbeera just eyo ndooza okuntiisatiisawo. Sikimanyi nakimanyi ekigendererwa gye kyali. Naye nga bagenda ne batuwabira nange ne banteekamu nti mbaddeko kuba for inciting violence, which wasn't true. Era ndi musanyufu nti leero ensi yonna ekirabye. bagugobye Omusango bagugobye kunze. Yes, my other colleagues bo balina okugira baddemu bawoze, naye kunze sikyalina musango. Okay, byaliwo ddi bino? Byaliwo last year mu September. Okay. Yeah. Kale,